Embeera mu bitundu by'e Kasese ekyali ya bunkenke oluvannyuma lw'okulwanagana okwaliwo wakati w'abatuuze n'abakuumaddembe nga kino kyaviirako ne poliisi okkuba abantu amasasi omwafiira abantu 7. Mu kiseera kino n'akulira ebyokwerinda mu kitundu kino Giso akyali ku kitanda anyiga biwundu oluvannyuma lw'abantu abatannaba kutegeerekeka okumulumba ne bamutuusaako ebisago ku nsingo. Kino kye kyawaliriza ssenkaggale wa poliisi General Kale Kayihura okusisinkana omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere babeeko ensonga ze battaanya kubanga kiteeberezebwa nti obwegugungo buno buva ku njawukana z'amawanga okusinziira ku poliisi. Because we know that if we don't investigate this matter, it could actually be repeated. So we're investigating. We have intelligence officers there, but also we have identified some people that are key target people. And we have secured them, and we hope that we will be able to bring an end to this kind of conflict. Pole Namaye nga yamyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga asambaza ebyogerwa nti General Kale Kayihura yabadde agenze kwetonda ku ebyo byazze ayogera nti obutabanguko buno bwesigamiziddwa ku mawanga. How would we know? Because this was a meeting that was attended by the two persons, and I'm sure none of them has come out to divulge the details of the meeting. So I would like us to wait. Wadde ng'embeera ekyali ya bunkenke ono agamba nti nga poliisi ebyokwerinda bigiri mu 5. And what is factual is that there are conflicts in Kasese, and the police is there right now as we talk. The IGP is there, camping in Kasese area. He's been there for the last almost a week. And this is just to put more assurance to the people of Kasese that you're not alone. N'okutuusa kati abantu mu bitundu by'e Kasese tebaddanga mu maka gaabwe okuva gye baawaŋŋangukira olw'okulwanagana okwaliwo wadde nga poliisi egezezzaako okubategeeza nti embeera ezze mu nteeko.